Kati mbaye neewunyiza poliisi okutuuka ebbanga lino lyonna nga tennakola kavuyo. Naye kasita nalabye nga bayingidde hotero y'abaani nga bakubamu tiya gaasi. Kyokka nga bakimanyi nti n'abeebase era bajja kuzuukuka. Kuba omuntu omutegeke omuteeketeeke hoteri yeyo nse mmanyi nti eyina fensi nsibe mu kikomera. Bw'oba oyina be weetaaga weetaayiza ekikomera abantu baleke beebake tebayinza nakumanya nti weemuli kumakya bazuukuke obabuulire ekyobavunaana. Kyagulanyi musajja wabuvunaanyizibwa mu nsi muno. Lwaki towandiikira Kyagulanyi n'omugamba twetaaga omuntu akukuuma gwe bayita tawa ku lunaku bwe ruti ku poliisi y'egindi ayina bye twagala omubuuza. Abamenye enzigi bagende olwaliro balamuzeeko ku nzigi bajja kutegeera nti kibali mu kwonoona. Kuba omusajja wa woteeri oyo yazizza musango ki? Okusuza abasuze ate ojja oyonoona ebintu bye. Balinde ku makya gwe taayiza nzigi. Omupoliisi yazze n'ajjawo mwami Mukiibi nga atomera Dani Magiki ate kati yeetaaga obuduumizi. Kati ate mwami Mukiibi addeyo ku ddala ly'oli. Teri ateetaaga mawulire beegumya bwegumya. Ate TV gye balwanako nayo nnene. Eyo NTV yo nnene ebyaddala ku bintu by'amawulire ebyo kati ebazire naye baleke. Ekwata ebirala. Kaliyo kye beekolesa osawaze nnyo bano abalala abeesimbyewo. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti. Gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mujjenje ekkalu kubanga olunaakukansira ati ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9346 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Toyanziza nnyo toyanzege gwatulaba ndi wano ne Haji Kazibe Kapo olwaleero agange nze Geoffrey Mayanja kwe tuli kwemboozi mu UG. Haji kasoka kubuuzeeko tutandikira awo. Haji nsanyusa okulaba. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizzaako mwenna abali emboozi mu UG. Kitayiza emboozi mu Uganda. Emboozi mu Uganda. Eno kati olina gifuula emboozi mu nsi yonna kati n'abali e Bulaaya bagiraba. By the way era okumanya nga bagiraba omumuzino guno ogulaba guno omupya guno tuli kati ku digital si bye biri ya wayiri nga wadde obonaabona ate kawaya kabuuseemu. Omukyala bamutaffe Yibbe Sebinene abeera Bungereza eyo yaguguze. Yeebale Sebinene yeebale nnyo n'erinnya lino linnyumidde lya makulu ddene nnyo naye yeebale okutugulira omuzindaalo. Tusiimye omusajja ono abadde abonaabona ng'aluma waya alina bwabusonseka eyo naye kati wamuwonya amannyo gadde gagenda kuvaamu. Oluusi n'olukodinga n'okugirabo tojulizamu emboozi nga mulimu ebikwakwaye. Obadde obona yatuwonyeza yeebale nnyo ebali eddala. Abatulaba mwebale nnyo okubeerako okuteekayo obudde. Abamu babeera eri ku byabuwemu bambala bali mu misomo gya ssenga abalala bali ku bantu beeyambudde naye osangayo abaayo nabo si baganda ddembe lyabwe naye ababeera wano mu bitakyamuukiriza beebale nnyo. Amiina. Haji ekiro ekikesiza olunaku olwaleero ndowooza zabadde mu ssaawa nga 4 ne tufuna amawulire okuva mu ttiimu ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abamawulire be batambula nabo nga balaga era nga boogera nga bagamba nti yabadde wooteri we yasuze yabadde erumbiddwa abasirikale abakulembeddwamu omukulu Moses ASP Moses Mukiibi. So babadde balumbye nga Mukiibi olowooza nti ye Mukiibi olowooza si kanaaka ke bateekako kuno ne bageetuuma. Mukiibi nga si bwe batwe bakola. Mukiibi nga mmanyi basajja bakkakkamu. Pozi oyo naye nga walugava oyo bwe bagamba nti ye Mukiibi naye kati oluganda lwesimanyi oba lutereza bulungi kyesimanyi. Kyetaaga kunyumyako naye n'owulya taseerera.
ogenda okulyanga mu Kiibi kutabudde. Nabirabye era byatusuzizza tuli banakuwavu. Nasobola kulaba muto wange Dani Magiki nga omusajja amutomera mu maaso. Ne mu Kiibi oyo yennyini. Mu Kiibi nga ayina ekijuko ekyo ekintu kiriko binankananka n'amuleeta damage mu maaso. Ngamba ono omusajja omusirikale wangeri ki ate atandise okulwanyisa omutwe ng'endiga. Poze endiga erwanyisa mutwe? Tomera butomezi. Nze nali manyi wandiga. Kati bonga nti wa Lugave neewunya nze nali manyi. Nti wandiga? Ye bossa. Sebo omusajja wa Lugave. Gasa nalaba nga atomera nenga ono olabika wandiga. Kati neewunyiza okuŋŋa nti ate wa Lugave. Wa Lugave awedde emirimu. Bw'aba tali yeetuuma naye kutwalize wamu kampeyini badde bazikutte kaleekaleko. Badde bateekawo ebimoloka mu kkubo olumu batayiza pulezidenti n'abigaana n'ayitawo. Kubanga bamuyisa mu nsiko ne bamulemesa amakubo. Oluusi ababulayo eddakiika nga 10 okutuuka ne bagaba muzzeeyo yeetoola olugendo lwa ssaawa 2 ng'ate ekifo akirengera. Iyo nga nsobi badde ennaku zino baagireka. Nga ngenda mbawa credit era nga neewunya ne ngamba poliisi ye Uganda baaleeta ndala bali baabagoba nenooza baakyusa baduumizi. Naye ngera bwe bagamba omanyi omuntu osobola okubeera naye nga kitaawe yalina empisa embi. Munne omwana nga mulungi bwazaala nga te ye muntu mulamu. Ne bw'aba yamuzaali adde atekeewuliza wayita ebbanga n'ogamba omanyi nti ate amaze n'afaananira ddala kitaawe. Kakati okusinza ku kikolwa ky'aba akoze ne mujjukira kitaawe mugamba beebo agamaka bwe gatyo. Kati mbaye neewunyiza poliisi okutuuka ebbanga lino lyonna nga tennakola kavuyo. Naye kasita nalabye nga bayingidde hoteero y'abaandi nga bakubamu tiya gaasi. Kyokka nga bakimanyi nti n'abeebase era bajja kuzuukuka. Kuba omuntu omutegeke omuteeketeeke hoteeri ye yonse mmanyi nti eyina fensi nsibe mu kikomera. Bw'oba oyina be weetaaga weetayiza ekikomera abantu baleke beebake tebayinza na kumanya nti weemuli kumakya bazuukuke obabuulire ekyobavunaana era obagambe oba nti mbeetaaga ku poliisi tugende. Naye okuyingira hoteeri ne mumenya enzigi za hoteeri y'abandi ne mukuba mu tiya gaasi mulimu n'abaasuzeemu abatalina babyabufuzi. Kati seewunyiza ne mmanya nti yeeyo poliisi ye Uganda yeeyo gye tulina. Yeeyo nalaba mwami Mawu yatutegeeza n'agamba nti mu kampeyini zino tewali gwe bagenda kukwatako, tewali gwe bagenda kukubako, tewali bino badde mulowooza nti tiya gaasi abadde akubwa musobole okufunirako obuwagizi tebigenda kubeerawo. Kati bagenza okulaba nga Kyagulanyi ayongera kugobererwa abantu. Ne bagamba kye twali tusuubira nti tiya gaasi abantu bajja lwa busaazizi kirabika busaasizi si kituufu. Abantu beeyongera bungi kati ate tuddemu empisa zaffe. Nze neewunyizeyo nanga tuvuddeyo. Tulina bw'olumba hoteeri y'abandi genda ng'omuntu eyassa omuntu. Ng'ensonga gy'owa nti simanyi baafumisa omupiira gw'emmotoka. Ne gulumbisa hoteeri n'ogizingako n'oya ng'ofumitafumita buli wantu. Enzigi ozikubamu ebituli. Kintu si kituufu. Okuba tiya gaasi buli kamooli tomanyi oba omwo mulimu mulambuzi. Poliisi eyo kyebadde ekuumye ekyennaku zino ku baduumizi. Abaduumizi ba poliisi kyembadde mukoze mbadde mufunye credit y'amaanyi nno. Mubadde mweyongedde omutindo kati ate mwagumenyewo olunaku lumu. Naye byatandikira wano ndowooza oba Mityana byatandikira Mityana nga SP mu Kiibi oyo yali ateekawo emisanvu ateekawo embeera wano na wali mu Kiibi aduumira wonna. Kati kyesitegeera naye ndowooza paka lira gundi ye nga ye nnene. Kati simanyi bw'akola naye ndowooza yaduumira sayidi ki kuba mpulira bagamba nti RPC ow'ekitundu kino nosanga nga oba atwala district nga oba 4 oba 5 niye okuva wano Mityana sebo okutuuka erira mu Kiibi w'amaanyi. Kati mu Kiibi gwe batumye okumaliriza ensonga. Mu Kiibi yalumbye abo
naye nga bonna bambadde byelementi nga tosaana kutegeera na muntu n'omu. Bazzeemu empisa zaabwe bajja kuteekako n'obukale baleeta bukookolo. Baleeta bukookolo naye nga kyekikolwa kye bakoze si kituufu ekyoku baba waliwo bazizza emisango bandi balinze ne bukya. Naye kye nawuliddeko nti babadde banoonya Hightower ono y'omu ku babodegaadi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi musajja wabuvunaanyizibwa mu nsi muno. Lwaki towandiikira Kyagulanyi n'omugamba twetaaga omuntu akukuuma gwe bayita Hightower ku lunaku bwe ruti ku poliisi y'egindi ayina bye twagala omubuuza. Ekyo tekimala bakikola kuba ekyo kyolina okusooka okukola oli ne bakijeemera n'omunoonya. Bwe nandisuubidde amateeka bwe gandibadde naye ojja buzinga ogenda omenya nzigi za hotero kyokka no poliisi nga bwemanyi omusaala gwayo terina na ssente za nzigi kati hoteri omusajja bakimenya naye ogamba mu kibi nti zaamu oluggi. Lutalo lulamba lulya mukibi omugamba okutomera akumanyi naye omugamba nti zaamu enzigi za hoteri. Oba lwabwe bazimanya nti bamanyi bbeeyi yaazo enzigi ezo baziseera. Kyendowooza nabo bazimba. Omuntu atamanyi bbeeyi ya kintu kyangu okwonoona. Kyova nga mmotoka za poliisi zonna nkulubufu. Bw'ogisanga nga mpya naye nga yonna yeenyize eti eringa omugaati n'ogamba eno emmoloka empya efaanana omugaati bagenda batomeza buli we basanze. Naye omuntu ng'amanye ebbeeyi y'emmoloka agikwata bulungi. Kakati nze mmanyi nti enzigi ezo tebamanyi bbeeyi naye kati mbabuulira n'enzigi ezo baziseera. Bandyegendereza ebintu by'abandi bye boonoona. Bo balekerewo okulowooza nti oluggi nti ogenda wali ng'obagisa eddebe. Zino enzigi si za yingi ya pole. Zino baziseera. Zitwabanga na zedde ez'emmuli oluggi nga lwa mmuli. Kati abamenye enzigi bagende olwaliro balamuzeeko ku nzigi. Bajja kutegeera nti kye bali mu kwonoona kuba omusajja wa woteeri oyo yazizza musango ki okusuza abasuze ate ojja oyonoona ebintu bye balinde ku makya gwe taayiza nzigi ogambe tumwetaaga oli n'oli balina omusango. Haji bw'otudde ku kikolo ekyakolebwa ku Dan Magic era omukulu oyo yennyini ASP kye yakola okumukuba omutwe waliwo obukugu omusirikale bwaba ateekeddwa okubeera nabwo nti omusirikale ne bwabanga olya mu provokinze kati nga bwe kyali awo kubanga mu kulaba bali bayisinganya ebigambo za kuyisinganya ebigambo wadde nti fe abalengera mu katambi twali tubiwulira nga tulira sound kuyogana okwaliwo naye obukugu obukozesebwa bwali badde butya eri omusirikale ddala mu mbeera nga bwe yali awo ono omusirikale ono wanayinki. Simanyi ddaala mwami Mukiibi kwali ASP abatasemberedde kufuuka muduumizi wa poliisi kumpi ku ddaala lyetamanyi nti okutegeerwa kusingako awo okutomera abantu. Manyi nti asobola n'okulagira nti oyo mumukwate ne bamukwata okusinga ate okugjayo omutwe otomere nga kuliko n'ebifumita. Kati omutindo gwe gwetaaga okwetegereza kubanga nga gwe basindise okukulira ogenda okuwa security kwabo abagenza okuba campaign. Nze mbamanyi nti balonzeemu asinga eddaala eddene era yayina obuyinza ku bo. Naye ate balabanga gwotomera nze ate nayinza okulaba nga ate bano baduumira be bamugjawo. Bamukwatako bati bamugjewo kati ate nga be baduumizi be. Omanyi bw'otuuka ku ssomero nga abasomesa be batandise okuwooyawooya Headmaster omanye essomero baleeta Headmaster mukyamu. Headmaster takuba mwana kumufiirako mulekeraawo ng'omufumbi w'obuugi yaze okuwooyawooya Headmaster omanye ate Headmaster si Headmaster kyetaaga bufumbi wa buugi muwa bwe Headmaster. Kati oyo omupoliisi yazze n'ajjawo mwami Mukiibi nga atomera Dan Magic ate kati yeetaaga obuduumizi. Kati ate mwami Mukiibi addeyo ku ddaala ly'oli kubanga be bakuwa obukulembeze waliwo obusungu bw'obukomya. Nze manyi babye batendeka ffenna tulina gye tukulembera ne waliwo obusungu bw'obukomya n'omanya nti wano
omukulembeze tayinza kukola bw'ati. Yes. Yadde alina obuyinza bonna obugamba abasirikale nti oyo mumukwate mumuteeke ku police post. Ng'olonyiize nnyo so togamba mbuka ngende mumutomere mwekolereko kati ebintu byamu n'emisumaali egibisiba bwe gumuyingira. Abamu ne bo tebakyatya kutta bantu. Naye kye yakoze kikolwa kikyamu. Sigamba nti nno abatambula ne baleeta amaanyi ku basirikale. Ekyo si kituufu. Naye ate omusirikale si kya buntu. Naddala ku ddaala ly'oyo omuduumizi mu kibi ate okudda mu kutomera be yagenza okukuuma. Be babeera bakukozeeko obulumbaganyi ng'olaba bakunyiiza. Gamba abasirikale yo oyo akunyiiza bamukwate agende ku poliisi akole statement. Kubanga nawuliddeko okusinziira nga bagamba nti Danny Magic era mbu abasirikale bamukuba mu kampeni ziri ezaggwa mu za 2022 yamanyo kati badde bakagatereza okugazzamu n'okugatereza na biki byonna kati endo zino yazzamu ate n'agakosa bukosa so bwe kityo ate kati agamba mu kibi magumu nnyo agagaluma ekikajja. Oyo kati magumu oli kubako n'embazzi n'ebongoka. Haji nga tugende ku mabbali amawulire gazze olunaku olwajjo nga Parliament yayise mu basirikale baayo abakulira Parliament bayise mu abasirikale abakuuma Parliament ne bagaana abasaka amawulire aba NTV okuyingira Parliament nga ne bababuuza ensonga lwaki mutugaana nga tebanyonyola nsonga wala babagamye kimu kyokka nti temwetaagisa. Naye okusinziira ku Joel Ssenyonyi yavudde n'ategeeza n'agamba nti ekintu kino omuntu akiri emabega ye Speaker wa Parliament nti olwa NTV mbu kirowoozebwa okuba nti esosowazza nnyo ekintu kya independent omukyala Anita Amongo kuba nti yazze independent so ga nti bakikubye nnyo kati mbu feeling ne ziba nga zetabudde ano okujja unopposed yes sorry okujja unopposed kati ndi feelings zetabudde awo kwe kwavudde ekiragiro nti abo temubakkiriza okuyingira okusinziira ku biveeyo kati NTV nabo bali baddembe babeera bebakyagala kasaba babeera nga balina bebakkiriza okuyingira era amawulire tuba tujja gategeera naye NTV erowooza ki kye tumisinga ffe ng'abalabi singa ereka Parliament okukavalinga amawulire gaayo. Tuba tutaga okumanya ebivudde side ye mu Parliament mubaka ki ateesezza ki ffe mu Parliament tusinga kunyumirwa bino biboogera wano mu lukuubo. Tubalindi wano mu kakuubo wano ensonga eyo badde ogyogerako faawe wetwagala olowooza biri tubyagala. Nina omubaka wange weerubaga eyo lwakuba nti tebamuddiza kaadi we NUP naye mu lukuubo awo mbadde nsinga omulengera awo ng'ensonga zitanya bulungi nnyo. Awo ne kakati NTV bwetakavalinga mawulire ga Parliament buzibu ki? Waliwo amawulire agatatunda bannayuganda ge batafaako sityoboola naye amawulire ga Parliament abannansi tebaagala nagategeera tebakyageetaagirako ddala kugawuliriza. Amawulire agafa mu masinzizo amazima gennyini byenkugamba ge mazima mbu n'oteekayo nti omutwe nti agaafudde mu masinzizo mbu bannansi balina kye bagaagaza ayi nze ndoza baba bagalindiridde okumanya omuntu agenda bugenzi n'asinza n'avaayo ebiri ku mawulire tebaagala kubibanya. Ngomanyi nti omuntu ajja n'asinza nga tategedde asabisizza omubuuza father ki oba imaamu ki abadde abakulembedde nga tamutegedde naye ng'ava ku ssaala ate swala ineetuuka bulungi kuba yaba mulayini agoberera bulungi yaba agenze lwa Katonda so naakulembedde kakati amawulire ago abantu abamu tebaagala gabutegeera kyenkugamba kati amawulire ga Parliament bwe tutagamanya ne tubaaki twongeremuko katono
gwe kyogamba nga yo parliament we yatukolera ki gomanyi ki kye yakola kyogamba nti bino ebyokugjawo emyaka okugjawo ebisanja okugabula yemmwanyi okukola biki byetulinda NTV amawulire eyina amawulire amalungi amalala ago ne bwetaga kwata gwa amawulire gajje gabeeko nga galaga parliament wano parliament yokka kubanga TV ya Uganda ye UTV UBC ebeerawo ngeraga parliament ngeri mukulaga nno bulamba bwayo byonna nga bali mu kuteesa osangako bameka ate bwe kubaako nga mani ye Megana Naseno kale gwe gyoteke wano TV oba ojje kale ng'obudde butuuse nga kubaddeko parliament ng'eteesa ngeno waliyo omupiira ojjeko omupiira ogende tusooke tulabe wali ebifa mu ggwanga bakulya kati NTV efa kinaabo ebaliki bannamawulire bemulabanga bali bagamba nti ebintu byabwe tebagala mu kavalingi nga mubaleka babeere n'ebintu byabwe teri ateetaaga mawulire beegumya bwegumya ate TV gye balwanaka nayo nnene eyo NTV yo nene ebyaddala ku bintu by'amawulire ebyo kati ebazire naye baleke ekwate ebirala kaliyo kye beekolesa osawaze nnyo bano abalala abesimbyewo kubanga era tulaba nti bazze bagobwa mu nkuŋŋaana za President Museveni baleke era ne mukwewandiisa wano nga mukwewandiisa era babagana okugikavalinga bagende wa Kyagulanyi gwe gubeera omutwe emitwe emikulu Kyagulanyi ayuguumiza bajja bayita tebabekayirira kubanga n'ebifaananyi babadde bagezaako kuba ennaku zino nga bakwata okulaga ebya President Museveni era obiraba nti bakunyonyola si byabwe baba bafuna bifune naye nga babagaana babireke tofuna egenda n'embeera nga bwe kubanga bw'otandika nti ogenda ofuna ewalala olwo kiba kitegeeza okyabeetaaga tolaze nti naawe olina omulimu gwo kubanga kuyambagana NTV eyagala amawulire naye ne gavumenti eyagala okulaga ebintu byayo kati gwe bago babireke tobifuna wa mulala tobiraga kubanga UCC kati ejja n'envunaana nti lwaki tolaze mawulire ga gavumenti ekubidde ng'ate mwangoba olumu bamanye ssebo kubanga balina okikuvunaana nga togobwanga nebagamba weekubidde amawulire lwaki olaga ga sayidi emu kati osobola okumbuuza ekibuuzo ekyo nga mwangoba kati ngajjewa anti kati waliwo okuba nga tebakuwa bbaluwa eri official eyaki eraga nti bakuganye okuweereza amawulire ago naye nga jasibulu nga bwe mujja babagana buganyi naye nga tebababodde ebbaluwa eri official kati UCC bwejja osobola nti mutuwe ebbaluwa bawandiikire UCC babagabe ffe baatugobayo osobola n'obawanya bagamba munnange ebintu bya gavumenti ye Uganda baatugoba tebatukkiriza bikavalinga nebeera ng'egira kati gwe kyova ogenda eno ewalala nga gwe gwolaga gokka ate mutawaanaki kubanga ndaba nnyo ne President Museveni olumu ayogera nnyo ku Daily Monitor olwomagakawo yayogeraga Daily Monitor emulwanyisa emwetondere n'ebirala bifaananako ng'ebyo oyo yali mutuufu baba amwogerako nga kye bayogera kikyamu naye teyabagoba kati ye muntu bw'akola sotokera bukeezi n'ogamba mbu nabagobye ate tobawa na nsonga kati NTV gyenenye baleke gwe gwenda okwata ebyabalala gende wa Kyagulanyi gende wa Nandala Mafaabi kyebali bangi abakola amawulire oba oli takwagala kukavalinga bintu byo mwagazaaki baba betagamu nga baba bagala okubalansinga bamanyi n'ekyafudde eri ffe tubasonyi ffe ng'abalabi tusonyiye NTV obutatulaga mawulire gafa mu palamenti ne mu nkuŋŋaana za pulezidenti ffe tetulina mutawaana tujja kulabangamu ebirala tewali buzibu onakantu kewayogera ennaku zino n'ogamba nti emikutu gino nti kati ate jjo gikola ekyenjawulo tegiditinga tegikola ki
batekayo butese ekintu nga bwe kiri gwe sunsulira bwalaba gituwa kiramba tewaliwo editor omusasa akuyuwirayo kyonna kakati gwe golaba oba buddo inako dakiika 3 oba ssaawa n'ebino bye batulaganga kakakuggu ewali obwezigo kati nabyewo ababadde mu yeronga engumi enyooka waliwo TV eyabiraga twabisanga ku mikutu gino ku YouTube ng'engumi balwani yakasente kati bali babitulaga munange ebintu ebinze bintabula Haji katolaba ogana wita press conference ogana nti Haji Kazibwe kapo pesa abamawulire mujje twogeremu naye noyogere dakiika kumbi sawa nga namba ngonyonyola ensonga ne ku TV ndalagake eddakiika emu omwenda gufa bwerere kakati fe tulindira wano wano mugana agaliko enfuufu kati gana agaffe tufuna waliwo genzeko waliwo wakudde ku njuki siziwa kulangako kati enjuki bana bawakula tunuunira ddala kino ekisalala kino omubeera omubisi omwo temubaamu sukaali mugujja ku soosi kati wano tuli ku soosi kwennyini omubisi nga bakaguwakula ne bakuweera ddala mulimu n'obuyukiyuki omwo temubaamu sukaali obeera onywedde mubisi gwennyini kati amawuli amatuufu ge gano aga YouTube tewali kutemamu kantu ne live era nze TV njiraba balaga live bagita live stream eyo omwo temuba edit mbanda babituufu naye kasabituukamu ne bagaa nti ate galinde kunnya omanya basunsudde ago sigalaba omanya bagateeseteese batulagako bo bibaagala tulabe naye gwe nteera totema bw'oba tolina budde ndagaako ogambe ekitundu ekyatukomyeko awo tukibawa enkya tewali buzibu kuba nalaba n'abantu nga boogera mu kalulu kaleka kagwa ka 2021 mu kampeni za 2022 abagamba nti bukedde eyo teraga bintu bya Kyagulanyi nga bwe badde babiraga kati ne bazanya eddoboozi ku BBS kakati ffe egamba nti BBS eraga ekintu kyennyini kati twali tulinzeko enkuŋŋaana za Kyagulanyi ku TV n'emu ffe tubeera ku live wano bw'ojja n'ogamba ŋŋendeko wa Mapu Media oba wasama bye bakuwa ekituufu baba live okitegeera bulungi waliwo n'omwana akwata ebya President Museveni yaani ono alina Sabula TV yaani oyo alina Sabula TV Sabula TV ngulabo gw'omukutu gwa Sabula yali mu Nuupu n'avayo nadde omwana mumpimpi kati bwe oyagala kulaako bya Mwami Museveni gyali ku live ng'ogenda eyo olaba kituufu olukuŋŋaana bakulaga lutuufu so si edit kakati nze nninda live kakati n'ebino ebya TV abantu siri mu kuzigira ensi ezaagala naye abantu tebakyabirinda kuba bibamu edit mungi kakati ne TV gye bagobye ewali enkuŋŋaana za Museveni ne mu Parliament mubaleke Parliament mugireke Parliament ffe nga bannayuganda tulinda ba mu nkuubo ffe tulinda mu lukuubo mu lukuubo wali wakati wali ng'omubaka alayira tujja kufaafaagana nabo nze ne bonnaasigala bw'omu nja kusigala ku mazima ku lwa Katonda n'ensi yange for good in my country n'atambula awe twagala kakati ffe twafuuka ttiimu kukyamuukiriza naye bano sima bali wali tubafaako ki anti Parliament eyo giraba erimu ababaka sima 5 oba 2 mu bameka naye omanyi nti ababaka aboogera bayinza tebawera 5 tebawera n'30 tebawera batono nnyo bagamba nti waliwo n'ayinza okuba nga yeetakula bu sipiika n'amugamba Honorable Gundi ati badde siina kye ŋŋamba naye nga mwali naye gana omuzindaalo tamuleetera bizibu era waliwo ababaka balina omanyi balina obuzindaalo ku gundi zaabwe awo we baba batudde mbu nga takanyiga nga otamanyi oba kafu oba kalamu bukyagenda nesu kitamanyi gyedda nti obedde eri obedde eyo Parliament nange nsobola ate okugenda obugenzi okuwanika omukono nga mulina kye mugana ogambe oba yes oba no ebyo ani atabisobola
kati nze ebintu byo mu parliament sikubuli mpozi abali eyo banatubuulya parliament ya Uganda sigimiisinga. Lwaki kiri bwe kito kubanga twali badde nze omubaka leero oyinza okuŋŋamba nti lwaki olonda enonda era nnyina ababaka benjagala bagendeyo nze mba nnonda kulumya gavumenti bw'oteekawo owammwe nga muwakanya nga nnondamu omulala nimba sigamye nti agenda nkolere. By the way mpulira abantu bagamba wano nze nsanyuka busanyu singa yalayidde bagamba nti ababaka ba Nuupu bagenda bakubanya akalulu bagenda bakuba akalulu tebakoledde bantu okukola ki bakole ki. Nuupu erinayo ababaka 5 mu bameka kakati bagende bawakanye kiri ekibira ky'emikono bali bamala kutugenda mu kokasi yaabwe ne babagamba ffenna tuwagira kino era kyebawagira. Kati Nuupu ekole ki yabanenya Nuupu bwe baaliyo nga be balina lead of opposition bakola ki. Nuupu bimeka ebiyise nga Nuupu yeriyo ekyemyaka kyayita Nuupu yeriyo okujjago ekomo ku myaka ate okujjayo ekomo ku bisanja Nuupu ye yaliyo uginenyaki byali birungi byayita ku mulembe gwa Nuupu balegenderi nabo mpulya boogeraayogerawo ebyo byayita ku mulembe gwa Nuupu wali mulembe gwa FDC batuwagazaki byo nga byayita kati Nuupu ekoze eki gwe wenna nga omuntu nga oli atoyagala gavumenti eno golonda nga kigiwakanya wolabe wali ewawakana ennyo awo wootava yensonga lwaki abantu bwe batyo bakola mu kalulu akawedde kubanga nawulyako abamu waliwo abantu linga ye buli alaba nga mbuleera kati bamala okulayira nakati bwe tugenda okukola yamala okulayira nti gundi kansala waffe omulungi ennyo gundi yono gwe nalonda tiwali buzibu era kyetugenda okukola kulonda kiwakanya gavumenti gwetambula ogende ekyo kyabaganda kyebagamba atakulekera tomulekera ennyanja ekuttoomira naffe batubba tulina we tubakosezza era ekyo kikwatagana ne protest vote eyo yo ndala ate yeetaaga olunaku lulamba ojji kunnyonnyola eyo kakuume kabanje eyo ndala ate eyo ndala naye nga omuntu palamenti tewali agimiisinga ensi bweriterera tulironda abatuufu Haji nti omuntu alina okubeera nti buli olaba mbuleera tiikinga yenna omunyiivu awo tuba protest vote wolaba mbuleera gwe tiikinga buli munyiivu alaba nga tebitambula buki bulungi era nze sibalinaako mutawaana bagamba nti bitambula bulungi abali sayidi eri naye omuntu nze gwensinga okunenya omanyiza omuntu alya mu gavumenti mbalinayo nga mikwano gyange wangamba Haruna Kasolo minisita mukwano gwo omuntu ng'alya mu gavumenti ne Gulavite mukwano gwa omuntu ng'alya mu gavumenti ng'alina kyajjayo simugaana kuwagira kyawagira kubanga ye afuna naye teriyo kintu kinneewuunyisa era omuntu gwentunya bwe nti nenneewuunya ng'agira bw'ati naye nga kyeyakafunayo saati ya yero etisaati nga bagimukasukira nina omuvubuka bamwita Promota Tamale agamba fe abali mu kintu ng'alina tisaati Promota Tamale mumanyi Promota Tamale twali mutyana eyo nga tuli kuba nagenda kukavalinga okwewandiisa kwa Nabbosa katwa mu restaurant kawungeeza awo tugenda kuva ine tugenda mu restaurant awo kubako ne kyetulya nangamba Jofule mpulira bubi nnyo Promota Tamale nga tuli mu restaurant nanga nti ye yevuma okubeera omugezi n'okubanga amanye ebigenda mu maaso naga nti omuntu nga musiru tategeera n'ebigenda mu maaso abata bimanyi abata yeefiirayo ye kasitaalya n'anywa ne yeebaka nga kiwedde omuntu omusiru mu mbeera embi era yageje naye kati yabeera ku bunkenke olw'ebitagenda mu maaso obutambula bulungi mu ggwanga obusiru bulina we buyambira omuntu omusiru ayinza n'okusekera mu lyati eribbira
anti abatamanyi nti lika bakandagamba tusene amazzi ngafense kolaga ngajaganyumirwa direngere banne bweriyuhuka banne binyumye kakati baliwo abantu nga bo bambi bwe bokiritegera kati nabo bambi tobanenya niyo omuntu ng'ekintu akiryamu aba ku mulimu gwe gye bwebeera endowooza ye niyo omuntu gwe neewunya ye muntu atalina kyafunayo ate nno omusanga waliwo osanga nga omuli ku supermarket banne esukaali ne bamuseera nga atakolebwa wano Jinja wano erugazi wano baja nebuuza ne gavumenti yebakoze eki kali n'ogamba oga kati ono kati mwanukula eki n'olwokuba ebintu tubigula wamu ne bannaffe abo abalina ebisaati bya yero ebyo nga ali eyanyigirizibwa eyo mu kazigo ke oyo tewali mutawaana naye muleke emise mukwatemu olyanza okugamba ni kati gavumenti kati munyigako yaki gavumenti genda bateeka sente mu nsawo mukole gavumenti genda kubanga ne Kyagulanyi ne bwana bazze tagenda kubawa sente kubagabira sente kati omusindi abaira alaba omupiira abasigaye nabo abamuvubuka bagulaba kati bwe bamugamba nti liifu mukyamu gagamba mwe musambe kati liifu aganya okuba mu golo muli yagukwata era gye bali abanja bagamba kati kochi yagusamba kati bambi abantu abasinga buli omu ayina omutwe gwe enfuga embi esalawo kyamaanyi kyoba nakyo mu nsawo zo abantu bonna bakola namba esinga ekola naye awunzika nga fees wa amasomero gapaaluuka ebisale kubanga galiko emisolo minene transport gyagenda okunoonyeza sente bamuseera kuba amafuta ga bbeeyi n'emmoloka baziseera balina obusobozi obuzigula abagula taxi ebintu biriko emisolo minene wapangisa lenti bagiseera kubanga waliwo lenti gundi taxes waliwo emisolo ku mayumba ago nezi business musolo munene kati yeye ina otamanya nti abo bali mu musokola sente mu nsawo ezitali ntuufu kati n'omuleka naye n'atambula bwati kati ninawe nabadde waliwo kagundi kali awo kaliko kabala waggulu kati kabala waggulu waliwo ne buloogi kanabadde ne munywanyi wange oyo netulya nga waliwo kabandi kakuba tugendeyokko kati we twagenzeeyo nga tewaliwo n'obusulo waggulu kati ne twegenda essawo mayibi nebyokuba olwali tya bulumu bwameka biki kati omwana agamba nti ruumu za 6,100 ne mugamba 1,000 luno mwongeramu lwaki nti musolo omusolo tegwandibadde mubi nga ddala 1,000 naye kati bagenda zino zigenda okuwera 6,000 emisolo egiri awo emirala twegimanyi ku mitwalo egyo 6,000 luno 1,000 si musolo gwa gavumenti yonna ng'ewamu 1,000 lwa kanso ogwo gujja wano ku Ggombolola ogwo tegugenda ate mu revenue era kanso zijja ne zitula mu bitabo by'ebisulo wasuzizza bameka bo ne batwalako 1,000 lwabwe kati gwe badde omanyi nti 1,000 lwe batwala nze mbadde omanyi nti 1,000 gwe omusolo gwa gavumenti lwa kanso esolooza buli lunaku mwasuzizza bameka mu bitabo bikule era jja netunula netwala ogwayo mutuwe 1,000 kati ku 6,000 guno ate kuliko emisolo gya gavumenti egya revenue ate osobola okusanga revenue yeyinako omutwalo mulamba ku buli mutwe kati ebyo ate nawe bibadde totegedde 1,000 luno lwa kanso ye lwagala era kyekiruwandisaako era ewandiika lumu bweti yasuzeemu 6,000 yo nejjange bwe mba muyina ebisenge 20 yo neno n'ebiri gyayo kati egenda okwetoola makindi eyo yenna ekitegedde bulungi okuyita ewa tata wange Ssaalongo Mukwaya White ana buloogi bwe ana loogi zeeyo yatukyawa tacha gyali kukola gym yagamba mbajja kujja takyajja mu gym naye olwo 1,000 naye abantu nze omuntu afuna mu kintu mmanya nti olubuto lwe lumututte anoonya sente naye ono nga ye yendaba ye ensonga nga talina kyafuna yate oyo ye mwewuunya so yembeera eyo bwetyo 2026 protest vote egeza kukanyonyola awo nti gwe buli olaba ambulera tikinga butikinzi buli munyiivu
gwe Kasooba nga wanyiiganyiiga dda ng'ebintu olaba bitambula bwe bagambyeko tebawulira kubanga fe abamu tetuvuma naye abantu tubannyonnyola n'abakulu tubannyonnyola buki bunnyonnyozi byandibadde bwe biti kyokka naye bw'oyogera naye ng'ali bw'omu akulaga nti kyekituufu ky'oyogera n'omugaa lwaki temubitereeza kuba ffenna tetwagala kufuga yes ne twagala batukulembere buki bulungi teri nze kati kyoga nti njagala bwa pulezidenti njagala bwe mupi n'obwakansala siroza nti obwegomba njagala bwerose wano nze saagala bukulembeze naye njagala bankulembere buki bulungi kyokka kyekituyaayanyisa ne tubeera nga twogera kawo ne balowooza nti oba toyagala gavumenti nti oba bagirimu wabakyawa teri alina bukyayi ku muntu kinnoomu ne twagala nkulembera nnungi kale tuddeko mu palamenti twayogereko ku palamenti eyo ne nobawo ensonga gye tubuusako ko amaaso omukyalo ono Asiyo ono NUP gwe yali toluvannyuma ennyo okwesimba ku mukyala Speaker Anita Amongo ne bagaba bamuwambi Bukeddi yeeyo yavuddeyo nagamba nti tebampamba nga nakonze abakulu mu kibiina kye NUP bye boogera be bamanyi gye baabijja nze tebampambangako gyendi wabula bandeeta naye pressure nebeera nene nnyo famire yange yafuna ejjamba era naye okujja bwe yamanya nti bali bavuddeyo kubaleka baabajjamu nabali baabajjamu nabo babajjamu bujja kasente naye gwe Uganda ogimanyi kakati noono yafunye ejjamba bali bo bagamba nti babajja bujja mu register anti omuntu obutaweebuuka awa ensonga era ensonga eyo kubanga yennyininyini abawa ejjamba alina obuyinza obulagira nti bano bo mbadde nzikanyiza nabo naye bajja kuweebuuka mu bannaabwe musobola obbanzigira mu register basigaza akatiibwa kali ne bampaabira wekitegedde kati byonna bisoboka sigamba nti bye bituufu ni byonna bikola ki bisoboka kati noonaso kubanga ate bwe yavudde ate neyesimbawo ate naga ate kizzemu naye naafunayo ekyojja mu mira nekiterera bwe kityo n'agenda eka bantu baavu ate siga nti buli mwava bwakola bw'atyo naye abantu abalina emitima egiga nti si buli ssente nti bagirya batono omanyi mwami Mayanja si buli ssente nti bagirya essente bintu bingi ebirimu ssente yes kyoga gwe tomanyi nti ab'ebisiyaga bafuna ssente mbamanyi bulungi nnyo tozaagala nzeetaaga genda bwoba ogamba buli ssente bazirya si buli ssente nti si buli ssente nti bagirya si buli ssente nti bagirya okusigazaako obuntu n'okusigala ng'oli ddala muntu si buli ssente nti bagirya waliwo zooleka nozeeresa n'oguma olwentegeerayo ey'obuntu noga nti ezo sijja zitwala ate waliwo omuntu aga nti nze buli ssente ngikola ki buli gasajja bweti nga ngivuba buli ssente ngitwala abo nabo gye bali nabawefu abaga nti ate ekyo ebyenfuna tebintuusaawo naffe ate gyetuli ate wabawo n'oli agivuba naye nasigala ku mazima era gaba matono gaba tegayimiridde ennimiro ya sitaani tebasigamu tebakungulamu bw'omala okutwala ssente ez'ekibi era olina wootatuuka mu kuwabula kubanga oba olina ke baakuwaayo ate abo bamubi nga baakuwa ekintu kyabwe ate n'osigala nga ate kye baakikuweera osigadde okikola kati gwe kyogamba ssente aba yatwala zaakyo ogooga nti asigadde ku mazima baba bagula mazima gano ogaveeko ate kyova ogasigalako kati oli mubbi ssente z'abandi otwala za bwereere senga omusajja naggamba awo nagenda nenzijjayo zino naye nze nasigala mbakuba aba akulimba baba amuwaza abirala mpozi nga bamugegenda ate ofuuka embega kubanga kye baakuweera ssente ng'ate osigala okikola tebalina buyinza bukwata bibalina buyinza emmundu zaabwe makomera gaabwe kooti yaabwe kati kyoga obeera wabalema nalabakawo tinkasimira awo ng'agamba yali ku Capital FM n'agamba abantu bagamba nti Mwami Museveni ampa ssente simanye yangula yampa ssente biki naye mabega eri sikati emabega eri ng'akyakola okutanya Mwami Museveni nagamba naye kati Mwami Museveni aba afunira muwa okubanga ampa ssente
atenze muvume nga buli kanaku n'okumufeebya n'okumwonoona buli wamu. Kibi kyayogera saa muntu ayogera kintu nti muvume. Agamba njogera ebituufu. Kintu kuvuma ekyo nno kibi mu mutwe gwa tekirimu ate mpulya kinfupulikikira bubyo. Ne bwe omuntu nga byakola si byagasa agamba nti gundi muvume. Njagala omuntu owebuwa ensonga zo. Bwe wandirowoozeza zikole ki? Zitambule oba zibeere. Okuvuma tekuggusa. Kati Mwami Museveni bya bingi ebikolebwa nolati ensobi gavumenti ye si ye ng'omuntu. Kubanga ye bamulumba kuba nti ye head. Naye nsaaga muntu ku kyenyumirizaamu eky'okuvuma. Ekyo si kirungi. Tweke kisigana mu baana baffe nti omuntu gw'otakkanya naye ng'omuvuma. Awo si walungi. Namuyisizaamu eggaali. Okuvuma okwo si kulungi. Muntu osobola okujja n'obinsana ne mayanja mu kyensonga ye ng'alowooza bw'ati n'olowooza bwo naye tekitegeeza. Ebintu bingi buli wamu waliwo opposition. Ne mubika. Yes. N'olukiiko lw'ekiko omuntu asobola nga ye alowooza bulala na bano nga balowooza bulala n'oli alowooza bulala. Naye ekituuzisa olukiiko mufunemu kimu. Wakubadde golooza bwoti n'oli bwati mufunewo kimu. Ekibagatta mwenna nga yenzikaanya yammwe. Kati n'ensi naffe bannansi kyetuva tulumba gavumenti nga tugigamba ewulirize ebirowoozo by'abantu bonna tufunewo eggwanga eddungi eryawamu. Tukwase endowooza eyono tunoonyewo ekituufu twanditambudde tutya. So si kubavuma. Yes. Waliwo bannaffe abanyiiga ennyo olumu n'obutabanenya nga omwana nga bamukuba ne bamumenya engalo oli bamukuba ne bamukyamya okugulu. Kakati tawa bamumenya okugulu. Kati ng'awulira okuvuma kwe kuyina bambi oboku okumuweweeza kye bamutuusaako. Kati abo nabo gye bali. Ate awo ye n'otamunenya. Ne kati nze nga kazi wange ayogerera wano bwe nvuma mba mukyamu naye mpabula. Mpa ensonga nga bwe nandowooza bwe byanditambudde. Kale ensonga zeezo Mukunja mmaja tumutunyo katono naye nina sadi wenjagala tutunulire okusinga. Ninga bwe twogerako ebyo kubanga nafunyeko amawulire agambye kuba nti no bamukutte ali ku poliisi awe Kabalagala. Nenga kigamba kuba nti ebyamukwasiza bye bino byayogera ku lidi pazo nebyo labe nabyo bifanako bwe bityo. Nena wulidde nti ate mulimu n'ensonga endala kubanga waliwo yakola oluyimba ng'oluyimba lwali lwa birala nnyo n'atekamu abasirikale nga bazina amazina mu luyimba olwo. Kati mwenaddira oluyimba lwo lwalimu abasirikale bali bawulira lubazinirako n'alugjamu n'assamu olw'enkyukakyuka. Kati nga baga nti kyali kikyamu ndira ebimu ku ebyo ebyamukwasiza ku poliisi eyo gyali tize ensonga ezo. L'oluyimba olwali olw'ebirala l'omuntu ali mu kyambalo ky'abasirikale lwakkiriza okuziniramu uniform ya poliisi oba ey'amagye yafuuka ddi costume. Tulina kuvunaana Mukunja kubanga tamanyi mateeka g'abasirikale. Abasirikale baba bazinira mu luyimba babakwate. Abasirikale baba bakwata. Kati nze bw'osanga nga faaza ampadde ekyambalo mwenzinira dansi ekereziya enenya faaza enenyanze enenya faaza enenya yakimpadde kuba nze nsobola nga amateeka g'ekereziya sigakola ki sigamanyi ate nga njala kuggusa bubaka bwange. Ekereziya erina kutwala faaza mu kakiiko ka byampisa kuba ye aba amanyi amateeka gafuga ekyambalo ekyo. Kakati abakuumaddembe balina kukwata basirikale baabwe abazinidde mu luyimba. Mukunja tamanyi mateeka g'abasirikale. Ye yali agakugusa luyimba lwo. Oba luyimba ki omusirikale tagwanidde? Lwonna tewaliwo simanyi oba agwanidde. Naye walinga ekimukwasa basirikale kuzinira mu luyimba basooke bakwate basirikale. Ekyali pazo sisuula nti liri pazo asobola okuwaabira omuntu avuma. Yagamba mbagenda kumuwaabira nti tawabira nk'omuntu yagala ku mulundi guno. Sisuula nti asobola okuwaabira avuma. Ku lwaki? Bwe ntyo bwe nkyogedde sisuula nti asobola okuwaabira avuma. Waliwo abantu besimanyi nti bayinza okuwaabira avuma. Waliwo bemmanyi abatamanyi nti okuvuma kibi. Nga bwe ndowooza nga bwe balowooza. Waliwo wano omukyala wano abeera ku mutimbagano okwo
agira bwati nze njogera ku muto wange ate nesaagala mwogerako naye alabika si yamuwaabidde tasobola kuwaabira avuma ekisoboka ate ngaawaabira waaki ng'avuma yagira bwati nayimba oluyimba namuteekamu mbu sitaani oyo muto wange tayinza kuwaabira avuma tayinza kuwaabira avuma bamuwaayiza si yawaabi tasobola si yamuwaabidde tasobola kuwaabira avuma. Okay. Kale nga tumaliriza Haji mbalira nsabira nkuzizeeko katono waliwo abantu abamu of course badde bawadde kaadi noli natukana n'agamba nti nze banne waliwo gwe nalabi yawandiisa awo n'agamba nti yavuddemu kaadi agizizaayo mbwagenda mu misomo naye kati gyagenze mu misomo okusoma gyagenda okusinziranga agenda okukusaasanya obubaka bw'enkyukakyuka naye kaadi gye bamukwasizeeyo okuyingira palamenti bakyava abafuna kaadi bangi abakyavaamu. Lwaki bavaamu? Bantu baavu nkugambe nti okitegeera bantu balina ssente abo ate balina emitima minafu be bamuwayo tebamuwadde ng'ali ako bakyavaamu bakyajja bangi. Neziba ssente mmeka ezo Haji ezikutuusa okugamba kadi ogirwaniridde ebbanga okumala ebbanga kali kagambe nti lya myaka 5 kaŋŋambe kankugambe waliwo ONRM n'ONUP ng'alaba yamutaddeko akaliro golooza omuntu mu kampeyini ateekamu ssente mmeka paka lwe ziriggwa kubanga bw'obanga olina akuvuganya olina okubalaale kati bwakwatayo obukadde 5 oba 10 n'abuwa omuntu n'avaamu aba tataasizza ebiseera bye ne ssente ze yanditaddeyo kati bakyavaamu bangi nze waliwo byeseewuunye nze bannabyabufuzi neesiga batono olowooza neesiga bangi nze batono bannabyabufuzi abali ku nkyukakyuka benneesiga tebasukka 2 oba bajja ku ngalo nti omu tebasukka 2 mu Uganda yonna. Nze seesiga bantu nze nkyukakyuka sigirimu mu kuwagira nze mpagira ali ku nsonga zange naye ate naye bwe yeefuula n'agira bw'ati ate era seewuunya. Kati nga bwe ndaba ono gundi musiri musiri kati yagamba nti kakati mpuuga oyo ensonga ze nage ze nazeewuunya omusajja yali talina musango gwonna era bamukwata bubi naye nga wano abadde ate ensonga zogenda bulala. Akakiiko Electoral Commission ya NUP woogiweeranga obubonero n'ogamba ongeerengera kati nze musiri kyali wange niye nkugambye seewuunya bannabyabufuzi naye kati awootira Electoral Commission yaffe nti erengera wala eyina ekigere mu maaso kyetaddeyo erengera kye tutannalaba tudde eno ne tuyomba mu wiiki emu n'ogamba baali batuufu kati erengera saagala kulumba musiri naye yendowooza ye naye Electoral Commission yalengera era ogityanga okugamba nti Zahara vaayo komawo gwe notamanya nti awo yali emaze okulengera gwe okuyita omuntu ng'abadde wano ogamba gwe twetegereza tekomawo gwe tolabangayo omuntu ng'ayina abaana mu kiraamo bagenda okukisoma ng'afudde nga mulimu linnya lya mwana wa muganda we yabamusikira naye ng'ate abaana abalina abakulu abategeera olondotandika mu baana bonna kati kyekyali wane makindye ne bamuyita eri yonna aba amaze okubalaba abaana bonna ate muli wa mulamwa n'agamba wakiri owa muto wange oba omwana wa mukulu wange kansikire nze abaana saazaala kakati mukadde kati niboba olabye nga muto wange musiri akoze ekyo gwe notamanya nti nno Electoral Commission tulina okugiwa ebimuli byayo ebifune yalengera kati wabanga akikoze bwate ate abakubanga afunye kaadi
kategedde bulungi. Kategedde bulungi n'enkanyonnyoka. Esaana kuwa credit. Yes. Kati Electoral Commission yakola ekiraamo. Gwe kitwale nti omufu yakola ekiraamo n'agamba omwana wa muganda wange yabansikira. Omusika yamunona bunaayira. Negamba wankubadde obadde tewasaba eno. Ku kyenda beeno ate komawo. Jangu. Eyolekerayo Samimu. Eyolekerayo Samimu jangu wano. Twetegereza abo. Bwe ntunudde mu baana bange. Banyu banjaga bayonooneka dda. Bonna temuli musika. Kale ensonga zezo Haji toyanzanye toyanzeege. Amen. Ebigambo bye bannange mwe bali kutulaba tubeebaza subscribinga tubere nga tambula ffenna naye nga tumere okusabira eggwanga lyaffe naddala kaseera kano ke tulagamu ffenna tetumanyi kigenda kubeerawo mu January awo tetumanyi ne just twesabire bwesabizi tugiyingiremu ate tugiveemu ne oba oli awo Mukama tuteekeretekere ekirungi ekisingayo mu byonna. Kale toyanzanye toyanze genze Geoffrey Mayanja tukwagaliza akaseera akalungi weeraba. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira tukuma amazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9939 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero.